Sabiti ewedde n'eraga nga bwe yali yakagomba obwala mu bantu 10 abagambibwa okwenyigira mu kutte yali omuzannyi wa rugby ku ttiimu y'eggwanga Sydney Gongodyo bwe baali bamuteebereza nti yalina omukazi gwe yali asikako akasawo. Nabwekityo ku Lwokutaano lwa Sabiti eyo ewedde banaku abo abagombebwamu obwala baasimbibwa mu maaso g'omulamuzi Kalakire Edgar owa kkooti ya City Hall mu Kampala ne basomerwa omusango gw'okutta omuntu era bwe batyo ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera e Luzira. Mwaita mu bumenyi bw'amateeka mwatta oba mwaleetebwa okufa kwa Gongodyo Sydney Jabi. Kyokka kati olwaleero ekitongole kya poliisi nga kiyita mu mwogezi waakyo ACP Kituma Lusoke kyongedde okukakasa nga bwe kikyali ku muyiggo gw'abantu abalala abagambibwa okwenyigira mu ttemu eryo eryaliwo mu bitundu by'e Bukoto. Tukyanoonya abantu abalala bangi kubanga beetaba baali bantu bangi era twagala n'okweyanza abantu bw'oba ng'oli eyo okyekwese manya anytime tukukwata. Ekyokubiri omusango teguvunda ogwa mada oli bwalumu okyatambula ku street olabe nga tukugombamu obwala. It doesn't matter when oba myaka 2 oba ddi ojja kukwatibwa. Ono mu ngeri y'emu yeebazizza abantu ba bulijjo olw'amaanyi ge bateekamu okuyambako ab'ebyokwerinda mu kunoonya abantu abo abeenyigira mu kutwalira amateeka mu ngalo. Era twagala n'okweyanza abantu ba publica mu maaso awo baatuyambyeko nti information esinga yavudde mu bantu. Ekyokubiri abantu baatuyambyeko n'okukwata abamu ku ba suspects. So enkolegana yaffe esigale ng'ekyagenda mu maaso bw'oba ng'oli eyo okyekwese. Lusoke era ayogedde ku bikwekweto ebizze bikolebwa mu bitundu bya Kampala n'emiriraano okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okumala Sabbiiti 2 ng'era asabye abantu ba bulijjo okwongera okukwatagana nabo nga poliisi okumalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu. 2 tukoze ebikwekweto ebyakutte abantu betuteebereza 12,334. Mwabo twawa 165 police bond. Mu bano 5 abo twaba cautioninga, in other words twabalekula ne tubalabula. Tulina ne 307 abo bonga bo tukyabanoonyerezaako nga tetusobola kubalekula kubanga tukyabalinamu interest. Then 1,305 abo bo batwaliddwa mu kooti. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.